program kalumanywera ebere guse ku mpewo za Impact FM wonana uli osino kwante otuwuliriza banange webali nnyo webali eddala jukira tukyali ku series tukyali mu kulaba ebigera mu maaso mu bwakabaka obwa Bungereza ebyo nebinanga byesigamizibwa kuki ku kibuuzo kye tuddamu ekyamunaffe ekyabasajja amayiddwa nga John Wycliffe ne William Tindo wamu ne Martin Luther enkolagana yaabwe ne Roma naye kyaviira kuba nti munange bateekawo kye tuyita reformation okukyusa okutandikira ddala eri mu kukyusa mu kuvvuunula Bayibuli ne tujja ate ekyali kyabasajja ba John Wycliffe ne William Tindo ekyaviirako nate ne musajja amayiddwa nga Martin Luther ogamba nti naye kimala nako kuba nti avvuunula mu kuvvuunula Bayibuli ate laba bwakyusa ebimu ne bonna bano baali beesigamizibwa obanga baali basajja bakatuliki kubanga jjukira obukatuliki bwali buteekinze shape mu nsi yonna kakati nno banaso buvaamu era twaleka Martin Luther of course atase kibayita Protestant movement yali musajja mu Germany oyo yakulira mu kigo mu father nagera mu bamonko ne bakyusa shawe bati ebintu kati nebyo byonna effect ku Roma olw'ensonga nti Roma bagibaka abantu baye abagoberezi ne bava mu Katoliki ne bajoininga eddiini endala kakati nno tekyakomaawo ebiseera ebyakikoleramu byebiseera ebya kabaka kategoriza Ssekabaka amayiddwa nga Henry ow'omunaana ow'eggwanga erya Bungereza n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tulina okubanga mune tumwenyigira yennyini ali mu kibalo kino tulina okuba tumubuusa amaaso kakati wetwakoma muganda nga mpuliriza wetwakoma twaleka tumaze okulaba kabaka Henry ow'omunaana amazima gennyini nga maze okuba nti asalawo bamuwadde ekitiibwa nga yakulira kye bayita EKELEZIA katolika mu ggwanga erya Bungereza naye yali amaze okuba nti yennyini alaga amaanyi naga nti n'amaanyi mu kugalaga yasaba paapa yaliko mu biseera ebyo byamanyiddwa nga paapa Clement ow'omusanvu yamutumira ababaka ng'ayagala ekintu kimu abeemu nenga akyawa mukazi we amanyiddwa nga Catherine atawase omukazi gwe bagamba nti malaaya amanyiddwa nga Anne Boleyn muganda nga mpuliriza paapa yagaana basindika abantu ab'enjawulo bonna baagaana bakaridinaali ab'enjawulo abakkiriza bo baali ku sayidi ennungi nnyo ya kabaka abaagaana munaffe atuliza kadi n'omukulu amayiddwa nga wawuze kye baakola wamu n'abantu abasinga obungi ennyo munnange bagenda maaso ne bakwata ono omusajja gwe baali bawadde ekitiibwa ekimayiddwa nga ekya Lord Chancellor ate nga Chief Minister ono kye yakola ng'ayita yali munywanyi wa kabaka nnyo nnyini ddala era munnange abo bonna ba bishops bakaridinaali abafaatha abaali tebakkiriza mu kya Henry kuba nti awasa asulawo mukyala we ow'empeta awase malaaya mune babalungira kanyo kawulire babanyungira eddagala obutwa mu supu olwamunywako olwawuutako bwe bati banane bafiirawo omu baamutwala munange ali bubi nnyo kati embeera bati munange bwe yali mu ggwanga lino ekyaddirira ono Sir Thomas More munange n'alangirira ba bishops abaasigalawo nga tebalina kyakkola ebyaddala wabula kukkiriza nti kabaka gwe baafuula head oba supreme head of the Church of England obudde buno nate akkirizibwa okuba nti munange awasa omukyala gwayagala ng'omukyala gwayagala gwe bayitanga malaaya amayiddwa nga Anne Boleyn bino byonna byapangibwa taata waabwe n'apanga enkola zonna zibanga zifunamu era famire ya Anne amazima gennyini yafuniramu ddala kati noono omusajja ayimirira mu EKELEZIA n'alangirira nti kituufu katukkiriza eggwanga erya Bungereza oba twekutula ku Roma twekutule naye tukkiriza nga ffe kabaka wa ddembe okugenda okuba nti awasa mwana muwala amayiddwa nga Anne Boleyn mugala nga mpuliriza awo wennyini ebyatandika kabaka jjukira nti bali yali awasa omukyalo ono amayiddwa nga Anne Boleyn ngenda kusomezi 14 omwezi ogwa Novemba 1532 era kigambibwa munaffe atuliza nti yali afunye ne vision okuba nti ye waba tebakkiriza ab'e Roma papa takkiriza then yafunye vision okwekutulwa ku Roma kubanga jjukira Anne yali yamuwa ekitabo ekyokusoma n'agamba nti osobola okuba nti osoma munnange ekitabo kino ne kikuwa enkola nga bw'eneebeera yonna ey'abakabaka babeera era munnange ebyaddirira muganda nga mpuliriza ebyaddirira ono omukyala ge boogerako Anne Boleyn yali spoilt nga bw'okiwulira era nga bw'okimanyi ebyaddala kyalagibwa
nti nno kabaka yali amukkiririzaamu nnyo nyini ddala. Yamuwanga ebirabo ne bijja. Kano n'agamba nti nno engeri gye ndi nga nze kati akulya kyaki ya Bungereza, Paapa ne Roma balina okukakkana ate bampagire mu lwatu nti nnina okugenda mu maaso okuba nti mpasa ate nga n'Ekelezia tenvuddeemu. Muganda nga mpuliriza. Baakola kye tuyita jjukira owede yali yamuwasa mu bubba oba mu kimpowooze kuba n'abaliwo ku mbaga eyo baali batini nnyo baali babale. Kakati munne kabaka amaze okuba nga ayogera ebyo, Anne Boleyn yafuna olubuto. Bw'afuna olubuto oba liyita ettu, kye baakola kyali kimu nti nga bwe bamuwasa olwasooka ng'abantu tebamanyi kati balina okuddamu bamuwase baligalayize nga kye bayita embaga eyasookera ddala. Era munnange mu kaseera kennyini ako baali tebagibalanga eri mu mateeka, so bateekateeka omukolo ogw'embaga ey'okubiri kabaka wamu ne Anne Boleyn gaga ekijja kijje. Naye teyaliko bantu bayitirivu nnyo kiri awo kubanga bafamire bagiriko okusinza kukundi ku ba royals. Era n'embaga ey'okubiri yaliwo January 25, 1533. Kakati nno nga kimaze embaga emaze okuba nti ekwata munnange ekutteyo, kabaka yasindika omu ku basajja be agende eri n'abakyala Queen Catherine gwe bagwebe mu lubiri bamwadde mu nyumba gy'alina okuba nti abeera amuwoni nga amulabule ntagezaako n'ekimu n'ekyeddaga n'ekimu okuba nti munnange akyankalanya n'abakyala mayiddwa nga Lady Anne kubanga kabaka yamaze okuba nti munnange amuwasa. Era munnaye mu kitiibwa ekyo yagamba n'okugamba nti nno kabaka agambye osobola okutegeeza ku bimu ku ebyo ebintu bye baakuwa kyeyita royal items eby'obwakabaka, naye obwakabaka tebugenda kuba nti buddamu nange okuba busasulira abakozi ba servants b'okozesa nga ggwe abadde n'abakyala. Era wano n'abakyala okuba kimugamba kino Catherine yalayira naga tekisoboka mukazi wattu. Yagamba nti nno kasitaani abeera ng'ali mulamu over her dead body ajja kusigala nga ye mukyala omutuufu owa kabaka wa Bungereza ate nga yenna abagereka owa Bungereza. Munnange ekyaddako emirimu gyatandika okuba nti munnange gitambula mu bwangu obw'ekitalo. Jjukira ekyo bali bamaze okuba bamuggyako ebitiibwa nga bakyamuyita Queen wa Bungereza, kati bafunye Queen omupya Anne Boleyn. Muganda nga mpuliriza ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 1533 omusajja wano gwe twogerako amayidda nga Cranima olujjukira nti bamaze okuba nti munnange bamuwa ebitiibwa eby'enjawulo era nga ye musajja y'omu ajjukira nti nno Archbishop owa Canterbury we yafa amayiddwa nga Waham ono yennyini gwe bagamba gwe bawayo erinnya ne bagamba nti nno ono yasaana munange okuba nti akola ki afuuka Archbishop wa Canterbury. Era Paapa yamukkiriza olw'ensonga nti bali bamutaddewo nga bagamba mbu yali omu ku abo abatakkiriza kabaka abeere ng'awasaani Anne Boleyn. Kati Paapa yali amuwa ekifo ekyo munnange, kati nno kigambibwa baatula mu kibeta special court okuba nti bafuna judgment, era munange okugifuna bagamba ye Paapa gwe yalonda okuba Archbishop wa Canterbury nga tamanyi nti ate yali mukwano nnyo ogwa kabaka Henry. Yayimirira n'alangirira mu lwatu n'agamba nti nno mu kwagala kye bayita obufumbo obwa n'abakyala mayiddwa nga Catherine wamu ne kabaka Henry buli null and void babusazizaamu okutandika olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka 1533. Kakati nno nga bali mu kigo nga maze okuba nti abyogera ensinga maze okuyitina ensinga ekyo kyokka kye yayogera n'alangirira amazima gennyini kyakyusa buli kimu okuva mu Ekelezia Katolika n'okuva ku bintu byonna bye tugenda okuba ntulaba nate okutandika n'akawungezi akawunaku lwaleero olupogo mwe batetandisa olowooza. Kakati munnaffe atuuliriza ekyo yakyogeraga nti obufumbo obwani obwa Catherine ne Henry ow'omunaana tebukyakola makulu babusazizaamu tebulina kye bukola. Wayitawo ennaku 5 zokka bwe ziti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 1533 Cranima Archbishop owa Canterbury
nalangirira nti kati obufumbo bwa Henry wamu ne Anne Boleyn bwali bulungi nnyo era nga buli valid bukakasiddwa era busiimiddwa mu maaso ga Katonda. Kitegeeza bwe bakye bayita final nail in the coffin oba musumaali ogusembayo mu sanduuke yamaze okwanda gukubamu. Kitegeeza kyekyo, kitegeeza nti nno kabaka yali free, kabaka akkiriziddwa, kabaka buli kimu kali akikoze amenya amateeka ga Catholic Church. Kati kabaka nga kabaka ali archbishop yamulangiridde ensi abamu bakikkiriza abati bakikkiriza. Papa munnafu atuuliriza nga bwe yeeyita era yavayo n'agamba nganze omusika wa St. Peter. Mpita mazima nnyo aho bonna bonna abakulembeze bakatuliki mu ggwanga. Kasaba kiwulya kino n'abayitirawo nasooka Papa anyiiga mukkawo eddakiika nga wudde ki ekibadde mu ggwanga mu bwakabaka Bungereza. Naga ati n'okwawukana kwa England wamu ne Catherine wa Aragon amazima gennyini tekukkirizibwa era n'agamba nti nno tekikkirizibwa n'akamu n'akedda nga bano baawukanye era n'agamba nti nno obufumbo bonna obwakabaka Henry obunajja mu maaso tebukkirizibwa mu Ekelezia Katolika. Era kye yakola n'alangirira n'agamba kabaka Henry ow'omunaana nkuwadde paka Sebutemba 1533 ng'omaze okuzzayo mu kyalawo Catherine mu maka mu lubiri. Oba otakikole ojja kuba ogobeddwa mu Bukatuliki. Ekelezia kugobera ddala kibeta excommunication. Kitegeeza tojja kukkirizibwa kusembera, tojja kukkirizibwa mu kyaki, era tojja kukkirizibwa munate mu maaso ga Katonda. Bw'atyo Papa bw'ayogera era we teyakoma okwo n'agenda mu maaso n'agamba abakulembeze bonna bali bazza aba Catholic Church n'abagamba nti nno batwale obubaka obwo eri abagoberezibwe bonna. Papa kye yakola munnanga atuuliriza, Papa kye yakola yagamba nti ebyo bino bijja mu mulya. Ye kye yagamba kyali kimu, kye yagamba ate ba subjects be eno Bungereza ayagala abantu baagale Queen omupya nga baagala kabaka waabwe. Era mu kaseera kennyini ako Anne Boleyn yagamba kabaka, jjukira tiyagamba kabaka, yagamba omu ku basawo abamulabirira mu lubiri nti agambe kabaka nti ebyeddala amukebedde ng'alina omwana omulenzi mu lubuto. Era kino kyasanyusa kabaka aga nti omusika amaze okuba nti ayingirawo. Mugana nga mpuliriza kabaka lwakitegeera ekyo, Anne afuuse n'abakyala omujjuvu bamutikidde, yatanga okuba nti kati ayolesa ku maanyi. Abo bonna aba bishops abaali bamuopposinga n'abali mupozinga kabaka kyali akoze ng'amaze okuba nti atikkirwa. Mugana nga mpuliriza ku lunaku olw'okutikkira lwennyini kuba bagambanga bagenda kumutikkira Anne Boleyn. Jjukira amaze okuba nti afumbirwa, kati omulimu oguddako gwali gwa kumutikkira kufuukira ddala n'abakyala kubanga jjukira wano afuuse gwe tuyita mukazi wa kabaka. Bali mukazi wa kabaka tannafuuka n'abakyala mu bujjuvu mu butongole. Wakya kitegeeza nti nno Catherine owa Aragon yali n'abakyala, ebitiibwa bye byonna balina okuba nti babimuggyako ne bamuleka ekitiibwa kiri kimu nti omumbejja owa Daaga oba namwandu wa kabaka eyafa Ssekabaka amanyiddwa nga Arthur. Era Anne munnange nakwata engule ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1533 mu lutikko amazima gennyini omukolo ogwali ogw'amaanyi ennyo wali mu Westminster Abbey nga bamaze okuba ne batimba bamuyimiriza ebyaddala, bakwata engule ne bagimu crowninga. Era mu kumucrowninga engule okugimuteekako nga ali lubuto lukulu ebyaddala. Era munnange wano ne kabaka okumanya kabaka ne kabaka yennyini okumanya ali musanyufu. Omusajja aba akutte engule omu ku abo bannaddiini agayiteeka kabaka n'abakyala okuba nti amutikkira n'agamba leka nze mba nkyekolera. Kabaka n'agikwata era n'alayira n'agamba nganze kabaka wa Bungereza omutabani owa Henry ow'omusanvu ava mu nnyumba y'Abatyuda. Kabaka ngenda kukutikkira n'amutikkira engule okuva n'olunaku olwo lwennyini
n'abakyala amanyiddwa nga Anne Boleyn n'afuuka Nnaabagereka owa Bungereza. Muganda nga mpuliriza, ono yafuuka omu ku abo be tuyita bannabakyala ba Bungereza eyasemba okuba munne ng'atikkirwa engule nga Kabaka yagimutikkidde yennyini. Anne bamutikkira n'engule emanyiddwa nga St Edwards. Eno yasemba okuba nti yakozesebwa kwabo bokkamu mu lubiri bamonaka ng'olina okuba ng'ova mu layini yennyini eyo kuba bagikutikkira. Naye ono simu yali ava nini bagimutikkira. Muganda nga mpuliriza. Kakati nno ebyaddala ebyaliwo omukyalo ono ng'amaze kuba bamulaba yali olubuto nga lulabikira ddala era nga buli omu amanyi ebyaddala nti omwana ali mu lubuto lwa Anne mwana mulenzi. Afunye amaanyi buli kiisa yamwopozinganga yeetagala kuba nti munnange amatikira gabeerawo. Bamukwata ne bamuteeka kye bayita under arrest. Babishops ab'enjawulo buli kiisi bishop yavanga nti nno nze simatira matikira ago gali mu bukyamu, bamuteeka mu nyumba teyavaayo paka nga amatikira gawedde. Kati amatikira gagwa munnange atuuliriza bamaze okuba nti awasibwa ovumaze okuba nti buggwa. Kaali kaseera ke bayita aka consolidation, kweremeza mu buyinza. Wulire muganda nga mpuliriza. Kakati nno ekyaliwo parliament emaze okuba nti ekyuka. Bw'oba wakanya Kabaka bajja kukolako ng'obuyinza bulagira. Ebyali bisigalidde byokka kuteekawo kye bayita new reforms, enkyukakyuka sinzigo. Nakubuulira abantu bonna nti kati Kabaka ali legitimate n'abakyala ali legitimate nga n'abakyala wa Bungereza era bamwagale nga balina okuba nti baagala. Wabula buli kisa yina kubanga munnange you come out noganze ndi opposition kiriza obagaana obatakwokya ng'oli mulamu ofa butwa. Muganda ng'ekyaddako kimanyi newankubadde ng'etteeka amateeka erya canon law kiga nti abasinga obungi baali baddiringa nalyo, naye Archbishop Cranmer wamu n'abalala kye baakola kyali kimu kyokka. Bagamba nti nno tebagenda kuba nibakkiriza mu canon law, bagenda kukkiririza mu Kabaka yenga ye Henry owomunaana. Ono yegattako abasajja amanyiddwa nga Thomas Cromwell, Thomas Audrey wamu ne Duke wa Norfolk. Ontwogera ku Thomas Boleyn taata wa Nnaabakyala Bungereza kati amanyiddwa nga Anne Boleyn. Kati bonna baga tukkiriza mu Kabaka era Kabaka waffe gwe tukkirizaamu ennyo gwe tujja okuba tugenderako. Muganda nga mpuliriza ebyaddala ng'ensi ekyagenda mu maaso ekyaddawo ekyaliko ku lunaku lwennyini olwo nga baatuula parliament etudde ne beetetteeka Act of Succession erya 1533 ne bagabagako bakyusa abaka ba parliament abakiise bonna balina okukyusa ebintu by'obusika babitunulemu. Kitegeeza Catherine nga Nnaabakyala yamaze okuba nti aggyibwako ekitiibwa ekyo, takyali queen wa Bungereza. Muwala we Mary gwe yazadde eka mu Kabaka ono Henry owomunaana bamuggyako ekitiibwa ekyobumbejja nga era ne bagamba nti newe kiba ki n'omwana gwalizaala tasaasa kuba ti aclaiminga kye bayita entebe eya Bungereza. Era kyekitegeeza nti nno mu parliament wennyini awo era we bayisiza nabo ne balangirira nti obufumbo bwa Anne Boleyn ne Kabaka Henry owomunaana bwali mateeka era munnange ne balangirira mu butuufu mu bulambulukufu nti Anne omwana gwe bwe nti azaala yajja okuba next in the line of succession. Kitegeeza nti Anne yagenda otuzaalira ate omusika w'obwakabaka bwa Bungereza. Munnange olunaku olwaddako Anne yalina okuba nga bagenda babeere nga munnange bakola emikolo egy'enjawulo ne babeera nga bayisa kye bayisa ebivvulu. Anne yaneekaanekana, Anne yayambala, ensi n'emulaba negaba naye kino kikambwe nnyo, wabula ng'ate olwo batebamwagaliza. Amatikkiro olwaggwa muganda nga mpuliriza Anne yatandika okuba nti ayisa amateeka amapya, amateeka amakakali eri staff mu lubiri. Bw'oba ng'oli mukozi mu lubiri walina okuba ng'owuliriza. Anne ekimu kwe yagamba mulina okuba mwenna musaba, you attend masses buli lunaku, mulina okuba nga musirika newe naaba nkugobye newe naaba obuze wano teri muntu n'omu kuba nti awulira ekifa mu lubiri. Era bonna munnange olina okuba nti odda mbuzi nti yes ma'am, bw'otakikola ekyo naye nga bakufulumya aye tolina kwogera. Yagamba abakozi bonna mu lubiri
n'abagamba nti nno buli omu yeetaaga okuba nti nno asoma kye bayita New English Bible eyali translated. Obujjukira ebiseera batranslatinga Bible basajja ba William Tindo, yagamba nti nno agenda kuba akuuma kopi eya Bible empya eyali mu luzungu bamaze okuba nti bamune bakyusa n'agiteeka waawo, n'agamba nti nno buli staff alina okuba nti agisoma agitegeere, kubanga ennaku enkadde ez'abakabaka abaaliwo ne bannabakyala abaaliwo zaali ziweddewo. Kati ye nga akkiriza mu reformation, akkiriza mu nkyukakyuka, akkiririza mu basajja nga Martin Luther, nga ba William Tindo, nga ba John Wycliffe, yalina okuba nti ateekawo enkola empya. Yabagamba eno Bayibuli mulina okuba mugenda mugisoma mwenna. Yeebaza kabaka olw'ekirowoozo n'okusalawo kwe yakola okuba nti nno abantu bonna nti nno abavuunuza obusibe obwali buteereddwako Eklezia Katolika ne Roma yonna wamu n'okweraguza okwali mu Bukatuliki. Era wano yagamba nti nno kati nagiyise new beginning eriye nga n'abakyala Bungereza Anne Boleyn wamu n'abantu abali bakola mu lubiri lwe wamu ne Bungereza yonna munnaffe atuuliriza. Kakati nno embeera bwetyo bwetandika mu bwakabaka obwannaffe bano obumanyiddwa nga obwa Bungereza. Kakati nno Anne Boleyn nga n'abakyala, kitaawe Thomas Boleyn ate nga naye afuse mukungu mu lubiri, ayogera ne batayogera, yawa amagezi kabaka. Ye kennyini yeesitula n'agenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Welsh okusinkana Princess Mary. Princess Mary omuwala etteeka jjuka ya Parliament yayisizza bamuggyeko ekitiibwa ky'obumbejja, mbu si bwe mubejja omutuufu. Omwana wa kabaka muggyeko mbu si mubejja omutuufu. Munnange taata wa n'abakyala Thomas Boleyn yeesitula naga nasinkana Mary n'amugamba nti nno kabaka yamaze okuba nti munnange awassa muwala we yamanyiddwa nga Anne Boleyn, ekitegeeza nti maama we obufumbo bwe bayamaze okuba nti babusazaamu tebukyakola n'akamu n'akeddagala. Era ne Archbishop Canterbury yabukkiriza. Era yagamba Mary nti nno maama we bamaze okisalawo Parliament esazeewo nti yali mu mateeka amatuufu, teyali queen oba n'abakyala Bungereza. Era n'agamba nti nno ne n'abakyala ono amanyiddwa nga Mary Princess abeere ng'ekitiibwa ky'obumbejja akyejjako akisuula, wabula abeere ng'ayitibwa ekintu kimu kyokka Lady Mary. Era yamugamba nti nno n'obwakabaka obwa kabaka obufumbo bwe wamu kabaka yennyini Henry owomunaana ne Lady Anne babukkiriza nti kati buli mu mateeka, era n'okutikkira kwagenze mu maaso mu London wiiki eyaggwa. Mary yagamba Thomas Boleyn n'amugamba nti ye tamanyiiyo n'abakyala mulala yenna okuggyako maama we, era munnange tajja kubanga akkiriza nti Lady ono gwe bagamba Queen oba n'abakyala Anne tesobola okuba nti muno Queen gyali. Wano nno Thomas Boleyn wamugambira nti kati okuva na leero togenda kuba nti okkirizibwa okuddamu okucommunicatinga oba okwogera ne maama wo ekiseera kyonna. Munnange tuba tukyali awo, Thomas More yavaayo n'agamba aresigninze ku kifo kye ekya posti nga Lord Chancellor, era n'agenda eri Queen Catherine n'ambuulira buli kimu ekyabadde kibaddewo munnange. Kakati nno nga wegambe nti nno Queen amanyiddwa nga Anne oba crowning yatandika okubanga obudde bwonna ali bize mu lubiri, ali bize n'olubuto olukuze. Ate agenda okuba omwana omulenzi yagenda okuzaala munange omusika addako jatamulanga bukwakku nga takyana na budde bwa kabaka ebyaddala. Kabaka olwamukwatako gamba nti ojja kukosa omwana, ojja kunyiga omwana, ojja mutusako obulabe. Munnange kyanyiza ate kino kabaka, kyanyiza kabaka ng'akyanyize oba ng'anyiigidde ddala nga bw'okimanyi kyakola okimanyi. Yagaa nti kale sijja kufaako, yalenga okukola ejjoogo lye ery'eddala okuba nti munanisa okuba nti ate atunulira abakyala ab'enjawulo naddala abaali bayambako ku Lady Anne nange okuba nti ate abaagala mu nkukutu. Meanwhile ekyaliwo olukiiko oba ennyumba ey'abannaffe bano, that is House of Commons, giyitibwa nga Parliament mu ggwanga lino, yali tekyakkiriza kibayita apiiru zonna okuva eri Roma. Era ne bagamba nti niyo byonna ebibonerezo ebyalina okuba nti bateekawo bayita ojja kuba nti bikola ku kabaka. Kubanga paapa yali atiisizza
agenda kumubuyita kibayita excommunicating the king okwati amugoba mu Katuliki. Kabaka yagata kitidde ekyo n'akamu n'akeddagala. Kakati nno bagamba nti Papa akyalinze okuba nti obudde bonna agenda kuba nti alangirira nti omusajja amugobe mu Katuliki. Neonkodi yakondeminga okwagala oba okugatta oba embaga wakati wa Kabaka yennyini Ani, era namugamba nti singa Kabaka tazze eri mukyala we agakuba amugoba. So Henry yanyiga muko n'agamba nti kale kyenyiga okuba nti kola kiri kimu. Buli kisemanyi nti anzikiririzaamu subject oli mu lubiri ogenda kuddamu otekinge otolayire nga othi okuba nti okola yeekuusa ku kibayita succession act gye bali bakoze etteka ery'obusikire ng'agobye mukazi we agobye muwala we bakkiriza Ani kati yage okuba nenga azaala omusika. Era muganda nga mpuliriza abantu bonna aboyeza Kabaka bakuba ebirayiro. Wamala okukola ekyo mwaka gwa 1934 bakwa kye bayita Acts of Supremacy. Parliament yerekognaiza Kabaka nga head of the Church of England mu butongole. Era negamba netekawo n'okuba nti munnange takkiriza yeke nnyini Roma newera Roma okuba nti esalyawo Bungereza. Era munnange mu kaseera kennyini ako Papa olwakiwulira naga nti okay kibakoze ekyo twaka tusembedde kati owa tumugobera ddala mu Catholic Church. Kakati abo bonna abaagaana okuba nti bakkiriza mu Kabaka nga Thomas More maze okuba nti kubuulira yaresigninga nga Lord Chancellor, era John Fisher Bishop wa Rochester bonna bano ne batwalibwa mu Tower of London ng'ekigenda okuba kibakolako kubabuuza lwaki muganya okuba mukkiriza ekiri Kabaka kyayogedde. Kabaka yagamba nti nno kyalireeti nnyo yafuna ebbaluwa okuva ewa Papa ng'emugamba nti adye mukazi we Archbishop yagireeta. Kabaka n'agamba kirireeti nnyo ebbaluwa yennyini gye bamuleetera Papa gy'awandiise n'agiyuliza mu maaso ga Archbishop. Bw'agiyuliza mu maaso ga Archbishop muganda nga ampuliriza Archbishop balinga obubaka omugamba ddayo gambe Papa takyantiisatiisa nga nze muganda nga mpuliriza. Kati nno Bungereza efuuse Bungereza nga amatikira gawedde. Ani asetolinze atanze okukola emirimu egy'enjawulo, atanze okuba ne mu lubiri olwa Kabaka lwasinga okuba nti ayagala omayiddwa nga Greenwich Palace. Balagoba ne bateekateeka amajja ag'omwana ow'obulenzi agenda okubeera omusika w'obwakabaka wa Bungereza. Munnange ampuliriza ali ku Impact FM radio yasamayinja ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa 9 omwaka 1533 Ani Boleini afuna berategera mu lubuto awuli olubuto olumugulumba naga kireka ebisa beka bizze. Muganda nga mpuliriza Ani Boleini ebisa emuluma nagamba nti okay baga mutwala nate muleeba leba ze biseera ebyo muganda wange omukazi walina kuzaalira waka lwakuba nti bakabaka of course n'abantu bayinanga abakyala balyanga bulungi si byene ebyaleero bya chips enkoko neki omukyala watuko okuzaala nga bamusala busazi bamulongoosa. Kakati nno embeera munange bweti weeri Ani bamuyingiza mu kisenge ba ladies in waiting abasawo ab'ekina esiba kinnansi abazaalisa batuuka bajje bazaalise n'abakyala mukazi wa Kabaka Queen wa Bungereza. Kakati muganda wange nga beteeseteese bamaze okuba ne bateekateeka n'abakyala agenda kubawo nate omwana omulenzi omusika w'obwakabaka obwa Bungereza. Essaawa zaali wakati w'omwenda ayingira muleba yennyini eri ne 10 ez'olweggulo ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa 9 omwaka 1533 muganda nga mpuliriza n'abakyala Ani Boleini akubawo omwana gwakubyewo yali slightly premature yali tatuuse bulungi n'ekyo si kyekyali ensonga kubanga omwana waba tatuuse basa omubikka n'atereera naye agenda okuzaala omwana muganda nga mpuliriza Ani Boleini n'abakyala Bungereza yazaala omwana wa buwala. Abakyala abamu we bazaala oba n'abazaalisa basooka ne basanyuka naye bagenda omulaba nga mwana muwala aba alina essanyu ku matama. Amazima ge tebasanyuka nnyo kubanga eno yali heavy blow eri abazadde bombiriri bano
n'abakyala abuuza nga temusese kiki bannange omwana mulamu omwana of course nga bamanyi tibamukwalako n'akaaba nafuna ku kasimwenyu yenga ye n'abuuza nga temusanyuse mu abalala lwaki temusanyuse nga nzadde kabaka omwana ow'obulenzi omusika amazima genyi bagenda omukwasa omwana nga azadde omwana wa buwala si mulenzi gwe bali basuubira munafu atuuliriza kakitegeeza nti nno nga gye biva nti abamu ku ba physicians oba basawo abali mu bwakabaka obwo nga bali bagenda nti azigenda alina omwana wa bulenzi n'omu ku bo omulogo w'obwakabaka yali yateese yali yagamba kabaka nti ono omwana mulenzi yayinza okuba nti agenda kuba nti ajja era muganda nga mpuliriza kabaka yali yasanyuka n'okusanyuka nga yalonda ne muganda we kuwi kabaka ow'eggwanga erya Bufalansa munywanyi we Francis n'agamba gogenda okubeera godfather ow'omwana wange ow'obulenzi agenda okusikira entebe. Kabaka teyakoma omuganda nga mpuliriza yali yamala okubanga amaze okuba nti alagira nti wayinja kubawo okusaba okwebaza Mukama mu bwakabaka bwonna obwa Bungereza nga baselebratinga bajaguza amajja g'omulangira. N'abakyala yakaaba era yali agana kufeyintinga kuzirika muko bamugamba nti omwana teyali mulenzi yali mwana muwala. Amone gatuka eri kabaka eyali bize nga bali mu kugezesa mu kupracticinga celebrations abantu bamuyimbira mu kaawo nga ekinaabeera kabaka nenga bwayimba bwazinamu atema dance amazima gendi bamukuba akaama nti wayi kabaka omanyi ozadde omwana. Yasooka n'atunula naye okuba nti aseka namugamba nti omwana gw'ozadde mwana muwala. Kabaka eyali asanyuse balabulabi abaali bazina bonna nga kabaka akakkanye nga kabaka anyiize kabaka asibye emitaafu mu kyenyi. Amazima gennyini teyali yatambulirawo n'ava mu kisenge mwe baali n'afuluma n'agenda n'obusungu bw'ekitalo n'agenda mu kisenge Anne Boleyn we yazaalidde munange omwana olwaggulawo bw'ati bappa Anne Boleyn kyasooka okuba nti amugamba nti nno kabaka nsaba onsonyiwe olw'okuba sikuwadde mwana mulenzi olunaku olwaleero nenkusuubiza nja kuwa omwana omuwala. Kabaka kyeyayogera newankubadde teri musanyufu naye yagamba nti ffenna tukyali bato olw'ekisa kya Mukama tujja kufuna abalenzi bajja okuba nti baddirira kwona omuwala. Kabaka okukyogera bw'atyo n'obusungu bw'ekitalo newankubadde yakyogera yafuluma nate era musungu bw'ekitalo era munnange n'ebbaluwa zaali bawandiise zonna baali bamaze okuba bakola ebbaluwa bawandiise ebbaluwa nga ziraga amazaalibwa g'omulangira. Era muganda wange kwe bateeka nti the prince has been born mu kifo kya prince bayongerako s 2 bayongerako s ekitegeeza nti princess. Kati amabaluwa gonna ge bawandiika baddaho ne bateekako ne bongerako s galina okuba batambuza bagatwale afatiriza mu bantu ab'enjawulo n'emikolo gye bateekateeka gyonna egy'okuba nti munnange gyaniriza omulangira agenda okusikira eŋŋoma ne bagisazaamu gyonna. Era munnange ampuliriza kabaka mu bunyiivu obw'ekitalo nga bwe gambye ng'anyiize tamanyi kyakkola emikolo bagisazizaamu n'abaali babateese bonna just imagine biseera bino singa bakuwaddeko ku ssente ez'emikolo mwabaga okuteekateeka embaga aboogezi b'oku mikolo banza okuba batusasula akasente kamaze okwateeka wali naga emikolo bagisazizaamu tewali kwogera kubanga kabaka azadde omwana w'obuwala. Kabaka yanyiigira ddala era wali olumu yayingirako mu kisenge enkeera yayingira mu kisenge yasanga Anne Boleyn n'abakyala ali mu kuyonsa mwana muwala. Era kabaka kyeyagamba nti nno kayira boono byakola. Era amazima gengi yasooka okuba nti akola yawulira ennyiike nga we nagambye nange okuba nga gy'emizeeje nagye nate okuba nti atayagala abakazi abaali bali mu kuyambako omukazi we Anne Boleyn be tuyita ba ladies in waiting. Oyo era okubanga munnange ayaniriza omu ku omu mu kisenge kye omu ku omu ono mwafuluma enkeera ayita mulala n'abatanga okuba nga abatabaala nga kabaka ali kabaka alagidde. Kabaka teyagala Anne Boleyn kuba nti munnange ayonsa. Yagamba nti nno kwintu olina kuyonsa tebayonsa baana bawala amabere gagwira ki bayonsa baana balenzi bokka. Ekyo kyokka kyakikulaga nti nno kabaka ebyaddala yali akyali munyiivu
era munnange kye baakola kwegamba nti kale tebalina kyakukola. Omwana omuwala azze era omwana bamuwa erinnya lya Elizabeth oba Elizabeth in the honor oba mu kitiibwa. Jjukira nti bano bombiriri mama wa Henry bamuyitanga Elizabeth owa York, ate mama wa Anne bamuyitanga Elizabeth Howard. Kati bano bombiriri mugana wange mama wabwe bayinako erinnya lya Elizabeth era eri bakwata ne bawana te omwana gwe bali bazadde obuwala. Kakati nno omumbejja azaaliddwa mugana wange ampuliriza amayiddwa nga Elizabeth. Kabaka yagamba bamwabule n'okumwawula bamujje ku maama we bamutwale muwala we Lady Mary yalina okuba nti amulabirira. Kabaka yalagidde newankubadde nga Anne teyakyagala kino naye kabaka yagamba nti kyolina okuba nti okola omwana bamutwale bamulabirira eri. Okuwoyawoya kabaka Anne Boleyn yamugamba kabaka nti atofaayo, nja kuzaalira omwana ow'obulenzi anaafuna entebe oba okusikira entebe eno ebyaddala. Kakati nomugana nga mpuliriza omwana omuto omumbejja princess amanyiddwa nga Elizabeth newankubadde nga linnya baamuwa Anne yayitakkiriza nti agenda kubeera ne Mary kubanga Mary baali banza okuba ne bamuggyako ekitiibwa ekyobumbejja ate kati bamuyitira nti omumbejja yabamulabirira. Era Mary mu kaseera kennyini ako baali banasobola ne bamuyita bastard. Kakati nno kabaka yagamba nti atofaayo tojja kuba nga okola ki weeraliikirira. Era wano yagamba mukujjamu mukazi we okutya kwonna yagamba nti ati weeraliikirira. Mary bamugjeeko bayite ba servants abakozi abamulabirira bamuwadde ennyumba entono n'ennyumba gye musindiseemu yajja okuba nti abeera eyo abeere ne Elizabeth mu nnyumba entonotono n'abakozi abatonotono. Ate bw'anaakigaana bonna tujja bamuggyako, tujja kuba tumonitalinga nate embeera y'omwana ono. Era Anne yagendangako okukyalira ku muwala we eri mu nnyumba gye bamwemayiddwa nga ya Hartsfield emmere gye babeeranga mu biseera ebitali bimu. Kakati nno munnaffe atuuliriza bwekyo bwe kyali mu ggwanga lino erimayiddwa nga oba obwakabaka omayiddwa nga obwannaffe aba Bungereza. Munnange nga tukyali awo Anne jjukira afuuse queen amaze okuba nti azaala alina kati omumbejja. Yatandika abantu staff be yalina baali bangi nnyo okusinga kuba Catherine. Kigamba nti nno abantu be yalina baali basukka mu 250 abalina okuba nti munnange bamulabirira okuva ku bapriest abuli b'enjiri abamuzzangamu amaanyi abamusabiranga paka ku baana ab'obulenzi bakolanga munnange ebisibo eby'ente ebisibo by'embuzi. Yalina ba maids bayitibwa maids of honor abamulabiriranga abakyala abasukka mu 6 abamu buli kye yeetaaga kyonna okuba nti munnange n'abakyala tajuna. Era ono kigamba nti awa omulimu bafaatha ab'enjawulo okuba nti bakolanga abagenda okuba nti munnange bamwejjusisa bwayagala okwejjusa ng'agende wa father wa chaplain oba n'abamuwanga ku magezi mu bintu by'omwoyo. Era omu ku bo amayiddwa nga Matthew Parker ono kigamba nti yafuuka kibayita chief architect owa Anglican. Era kigambibwa nti ono yali nnyo mu bulamu obwa Elizabeth asookera ddala ono omwana wa Anne kubanga yamukwasa n'agamba omwana mu training ebintu bino bye twasoma ebyaba reformers okuva mu Catholic Church. Kati omukwano ogwa Anne gwagenda kukomawo mpola kabaka kasa yamuddira omwana we n'amuggyako n'amuteeka eri abeere nga munnange akola ki abeere nga yamulabirira. Anne mu bwakabaka wegambye yasipeninga sente zibayita sente mu kugula ebyobugagga ebyokwewunda, mu kugula ebyokwambala gawuni ez'okwambala, ebyokuteeka ku mutwe. Yatumya ebyoya bakolanga egundi enkofiira zeekanga ku mutwe zabyoya bya gundi bya maaya. Ekigali kyatambulyangamu kyonna fani kyalinga wakabi asinga ow'ebbeeyi mu nsi yonna. Obulamu bwe yatambulirangamu agasitetasie nga n'abakyala alina okuba nga beera bulamu nange obw'ebbeeyi buli bwennyini obw'ekitalo. Muganda nga mpuliriza ng'abantu mu ggwanga erya Bungereza nga nagamba sente beekuba mpi ye n'abakyala alaza okuba nga munange yejalabya. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 5 omwaka 1534 munange atuuliriza emu ku ebyo yakolanga Anne yavangayo n'awolereza ebikolwa eby'abalifomazi bonna abaali abaprotestante.
ani yawanika ku bbaluwa ng'agiwanikira omusajja amanyiddwa nga Thomas Cromwell ng'agamba nti najja muyambeko abeere ng'asomesa abasajja Abangereza abali abasuubuzi ba merchants okwali Richard Hammond n'okubafuula bammemba ne bali ba merchant bonna abali mu kitundu ekimanyiddwa nga Antwerp Martin Luther gyekwekanga eyo ani n'agamba nti nno baali tebalina musango era abeere nga bayambako okuba nti munnange batambuza enjiri yaabwe eya New Testament mu Lungereza buli omu abeere ng'afunamu. Kino ani yakikola olw'ensonga yagamba nti nno nga ye yali yayiga yasomesebwa n'omusajja Martin Luther byagenda maaso okuba nti munnange ayogera oba ng'awandiika okuva ku Ekelezia Katolika naddala ekyokuwakanya Ekelezia Katolika n'agamba ati kali katuuse okuba nti bateekawo kye bayita Protestant movement mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya Bungereza. Wano ani werengatera kubanga munnange nga atikkirwa n'okutikkirwa yagamba yali yewaddeyo okuba nti agoba nti akuuma abo bonna be bayita ba evangelicals ne ba protesters bonna abali bakkiririza mu byawandiikibwa eby'omusajja amanyiddwa nga William Tindo. Era wano yavaayo n'agamba nti nno nga ye avuddeyo agenda kuwa obukuumi paka okuba nti yewaddeyo okuba nti no Protestant reformer abeere ng'atambuza enjiri yonna eri mu bigo ebyenjawulo abeere ng'abuulira ba father ba bishops enjiri nga yali evuunuddwa Martin Luther, William Tindo na bonna abali bawakanya obukatuliki mu biseera ebyo. Era munnange omukazi ono kye yakola kyali kimu yagaa temutya tebajja batta nga bwe batta William Tindo. Mwayiwe Tindo yali musajja Mungereza omu ku abo be batta olw'ensonga nti yavaayo n'awakanya kabaka eyaliwo nga muwakanya olwa byagenda maaso kuba nti akola ebyokuwasa abakazi abangi ng'awakanya n'eddiini y'Abakatuliki okuba nti nno basinza ebibumbe n'agatajja kuba nti abikkiririzaamu. Era kye baakola jjukira Obwakatuliki bwali buteekinze shape mu nsi yonna baamukwata ne bamusabye omusango ogw'okuvoola eddiini y'Obukatuliki papa ng'alagidde n'omuteeka ku muti bamutunga ku muti ng'omusito gw'ennyama ne bamutta ne bamwokya ng'ensi eraba. Kati bino byonna binna n'abakyala yabigamba abasajja ab'omu ggwanga erya Bungereza mu bwakabaka Bungereza tebijja batuukako nja bakuuma olwo ani afuuse ensonga ani wafuuka ensonga alinga awakanya Ekelezia Katolika kye kyaddiya muganda wange ampuliriza pogo mukalumanyira bwe tuwetambudde olunaku lwa leero paka olunaku lunaddako omulangira kalima ge gange mbe bulungi mweraba.